إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تشارك آياتي إذا فصلت kuchibuzo owekitiibwa Allah tabaraka wa taala kiyabuuza abashiriku qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn. Sheikh Uthman wino faida jolabi wao tfaddal nti khitabu eyo nwankubadde ngegendera abantu bonna naye ate yanukula ekibuuzo ky'abaana abatera okugamba Musiramu bwatusanga n'ebyaffe kati nabeera ng'alaga nti bye baalina bye byali bikola ki bisooka neraba Allah agenda kulaga entandikwa y'ensi y'okutonda naye ate nabeera ng'akulaga nti toteekeddwa kubamugattako awamu n'ekyo ng'akulaga entandikwa y'ebitonde yani nga n'okuba byali tebinakola bitya byali tebinnabaawo kati bakitegeeza ansi eyo ekintu ekyo omuntu oyo kyaba akozesezza tekiba kituufu kati ate waliwo ansa eri asrah min hatha eyanukula bannabyabuwangwa abalowooza nti eddiini z'engenyi ebyobuwangwa byabwe kyekikolo balina otubuulira gwe bavaamu bwe babeera nga bava mu Adamu abul bashar babeera mu nsobi ennene etatendeka kubanga omusajja gwe bavaamu nabi minal anbiya nabbi mubaki mu bannabbi. Allah okutonda omuntu ng'amutonze amujja mu nabbi bujulizi obulikkiriya eri omuntu okubeera nti nno yatondebwa lwa ddiini. Naam, omuntu ku nsi aliko lwaki aliko lwa ddiini. Allah kyava amutonda ng'amujja muki ng'amujja mu nabbi wooli gwe lwa ddiini. Kitaawo gw'ovaamu Adamu yali nabbi wa Allah tabaraka wa taala, teyamujja mu musajja mulongoofu owa bulijjo wabula min nabi minal anbiya, yamujjira ddala mu nabbi kulaga nti nno omuntu ono yatondebwa lwaki lwa ddiini. Kale mu bufunze ab'ebitiibwa nabbi Adamu alayhi salatu wassalam yali nabbi wa Allah, teyali munnabi abuwangwa. Kakati nekitegeeza nti bannabi abuwangwa be bakola deviance, be baafuluma ku luguudo, baafuluma ani sirati almustaqim, ne bagunjaawo ebintu eby'obukafiiri ne bava ku buluŋŋamo obwaliko kitaabwe Adamu alayhi salatu wassalam. Singa bagamba nti iffe twagenda okujja nga bajjajjaffe be tuvaamu bali ku ekyo nga tukubuuza nti kati ffe nga bwe tuli olwaleero abasiraamu olwaleero tetulina bagenda tuvaamu bajje basange nga naffe twali basiraamu. Of course weebali si bwe kiri. Kitegeeza al-ibra si kyekyo kiwasangako eyaliwo olubereberye asobola okuba nga yali ku kituufu ng'abasiraamu bwe tuli ku kituufu, ate asobola okubeera nga yali ku kikyamu ng'olwaleero bwe tuli. Waliwo abagenda okujja basangewo abali ku bukatuliki, waliwo abagenda okujja basangewo abali ku busiraamu, waliwo abagenda okujja basangewo abali ku busamize. Singa okusangawo ekintu ekyo kyokka hujja bujulizi obw'okwesembesa ku butuufu bw'ekintu, kitegeeza nti awo bonna bali ku kituufu. Asanze bajjajjabe nga basiraamu ali ku kituufu, asanze bajjajjabe nga bakatuliki n'abeera ku bukatuliki ali ku kituufu, asanze bajjajjabe nga basezi n'abeera musezi bali ku kituufu, asanze bajjajjabe nga batemu n'abeera mutemu bali ku kituufu, wahakadha. Kitegereka bulungi. Kakati ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyavazzaayo abantu kuki kyavazzaayo abantu ku kikolo ky'okwetegereza ludda wa gye baava. Allah yasongera ku banaswara ku makulu agamba nti wala tattabi'u ahwaa qaumin qad dhallu min qabl wa adallu kathira wa dhallu an sawa'i as-sabil. Temugoberera ahwaa qaumin, temugoberera obubuize bw'abantu naam qad dhallu min qabl, ababa kulembera okubula babula naam wa adallu kathira, ne babuza bangi. Ne mulaba abantu abakatuliki nga bangi, ne mulaba abasamize nga bangi,
wadallu an sawai as-sabil. Eyo aya yali eraga abanasara ba Christians abagamba nti ffe twasanga bakitaffe bakatoliki, twasanga bagamba Yesu mwana wa Katonda, twasanga Trinity, twasanga batambuze ekkubo ly'omusalaba. Allah n'abaga nedda, muteekeyo amatu muwulirize okuwabulwa okubawabulwa ku nsobi eno. Bwe mugizuula nga nsobi, la tattabi'u ahwaa qaumin qad dallu min qabl, temugoberera ababakulembera okukola batya. Kati gwe osanze jajjawo asinze ebikere, jajjawo yesiba egundi ebibugobugo, jajjawo atambula ekiro nga awoowoola n'ebirege n'embwa nga bwakoola lubaale, jajjawo agati wange tulaba nti eddiini ya bubuyabuya, tulabanga kikyamu omuntu okubeera ku nsi ng'osinza okusinza okutasonga mu bulamu obw'enkomerero obulungi. Obeera otya mu ddiini n'ogibeeramu nga tekulengeza nti nno bw'ogifiirako ogenda mu ki? Ogenda mu jjana. N'olekawo eddiini ekulaga ejjana, ekulaga obulamu obw'okwesiima, ekusongera ku mutonzi, wahakadha. Kitegerekese. N'olwekyo efaida ebadde enkulu nnyo muganda waffe Sheikh Uthmani Sulaimani Musuubo gyatusongedde mucungwa gyatusongeddeko. Kakati tuddeyo ku musomo gwaffe era kwe tuli naye tuddeyo ku ayati zaffe. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayamin sawaa lis-sa'ilin. Kakati awo abalungi ennaku zino ennya twagala okuwulira ba ulama boogera ki ku nnaku zino ennya endala. Agamba Imam Shinqiti rahimahullah mu tafsiri ye ey'ekitiibwa eyitibwa etya tafsiri eyo? Naam, Seka Bilal Semuju Tikkalu. Naam, eyitibwa Adwa'u al-Bayan, ye tafsiri ya al-Imam Shinqiti rahimahullah rahmatan wasi'a. Tafsiri erina ghazara fil ilm, erina ilmu empitirivu obungi. Omulimu gwayo yajja kukwanaganya ayati, buli aya negikuleetera wano Allah yagamba bwati ate mu aya eno n'agamba bwati, tubigatta tutya? Naam, ishkali yonna gy'ofuna mu kafo konna mu Qur'an kati wano kigamba bwe kati togenda walala, genda mu Adwa'u al-Bayan. Bw'onaatuukawo ogenda kusingana nga kusikidde aya zonna eziri mu Qur'an eziri ku nsonga eyo zonna azikuteera wamu, buli emu n'agikuteera mu kiki? Mu kifo kyayo. Tafsiri ya kitiibwa lilghaya. Naam, naam, raful iham kyakulembera, then tafsiri nejja oluvannyuma. Jazakallahu khairan. Kakati agamba Imam Shinqiti rahimahullah ti fi 4 ayamin, mu nnaku nnya zino Allah zasonzeeko oluvannyuma tulaga ennaku 2 ezasooka mu kutonda ki? Mu kutonda edduniya. Agamba nti fi tatimmati 4 ayamin, fi tatimmati 4 ayam, yaani fi tatimma 4 ayam, zonna bw'ozigatta ziwera ennaku meka? Ziwera ennaku meka? Ennaku nnya. Amakulu ekigambo Allah kyagambye fi 4 ayamin, Allah kyategeeza fi tatimmati 4 ayam, mukujjuza ennaku meka? Ennaku nnya, ng'ogasseko na ziri meka? 2. Amakulu ziri 2, bw'ozigatta na zino 2 ne zijjula ennaku meka? Ennaku nnya. N'agamba wa tatimmatu 4 ayamin hasilun biyawmaini, ennaku ennya zijjula n'okuzigattako ennaku 2. Kitya? Ennaku 2 ezisoose, kakati bw'ogattako ennaku 2 nezooka ziwera mmeka? Kikyakusongerako. Imam Shinqiti abakutegeeza nti okutonda kuno okwokubiri Allah kwagambye nti waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha, ebyo negwo omulimu ogwo yagukola fi yawmaini, mu nnaku mmeka? 2. Bw'ozigattako 2 ziri ez'emabega ne zijjula ennaku mmeka? Ennaku nnya.
agamba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala natonda amagulu omusanvu mu nnaku mmeka? Mu nnaku bbiri. Agamba nti wa awha fi kulli sama'in amraha, era buli ggulu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala naliteekamu embeera yaalyo. Lifaanana litya? Biki ebyeyawulidde eggulu erisooka? Biki ebyeyawulidde eggulu eryokubiri? Genkana gonna obunene? Tegenkana bunene? Wahakadha. Awamu n'ekyo kye bayita amagulu omusanvu, amagulu gano gali mutabayina, tegali mutalasiqa, tegafaanana nga gwokwata ekitabo ekyokulabirako. Ekitabo bwo kizinze bwoti, olaba nti nno buli lupapula lubeera ku lupapula lunnaalwo, naye nga lupapula lweyawudde. Kakitwale nti olupapula olumu lunene, oba ekifaananyi ekyangu ekisinga ekitabo yekalina. Amagulu tegalinga zikalina omusanvu nti zeekutte wamu. Kalina musanvu, kizibu kyena kalina mmeka? Musanvu. Ne buli emyaliriro musanvu. Ayiwa, emyaliriro musanvu, buli mwaliriro guli waggulu w'omulala naye nga gyekutte. Si bwe kiri? Nedda. Wabula amagulu gali mutabayina, buli wakati w'eggulu waliwo espace nnene nga bw'oyinza okusinzira ku nsi kuno n'olengera eggulu n'olyoka otuuka ku ggulu eddala. Ekyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam akisongako nnyo mu kisa ya Isra wal Mi'raj. Netuuka ku ggulu erisooka, Jibrilu n'akonkona, wahakadha netusanga mu bino nabiri, thumma ntalaqa bi, oluvannyuma n'antwala okutuusa bwe yantuusa ku ggulu eryo erikola litya, n'ayogera ennamba y'eggulu, wahakadha okutuuka lyatuuka ku ggulu eryokumeka? Ku ggulu ery'omusanvu. Kitegereka bulungi? Tayib. Wa awha fi kulli sama'in amraha. Imamu Shinqiti rahimahullah ng'ayogera ku kigambo kino era ekya yawmayn. Ne yawmayn kati zetuliko wano ziri ku ggulu, kubanga Allah agambye faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn. Kati yawmayn gyaliko gyaki? Ali ku yawmayn eza eggulu. Agamba fi yawmayn, mu nnaku bbiri, agatudammu lyawmayn ila al arba. Ennaku ebbiri kati zigasuke ku ziri emmeka? Ennya, ezaalimu okutonda edduniya n'ebyedduniya. Kitegereka bulungi? Ila al arba as-sabiqa. Fatakunu majmu' al ayyam allati khuliqa fiha as-samawati wal ard wa ma baynahuma 6 ayyam. Agamba nezibeeranga ennaku bw'oba ozigasse wamu ezirimu okutonda as-samawati eggulu, wal ard naki n'ensi 6 ayyam, ziri ennaku mmeka? Ziri ennaku 6. Agezaako kulaga nti singa omuntu alowooza nti fi arba'ati ayyamin nti zeetengeredde ku ziri ebbiri ezasooka mu kutonda ensi, awo zo zigenda kubeera mmeka? Ziba zigenda kubeera 8, eyebeera nsobi. Kakati wano tugenze ku ayat eziri mu Qur'an ezisarraha, ezikijjayo bukorokoro nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatonda amagulu omusanvu n'ensi n'ebyayo mu nnaku mmeka? Mu nnaku 6. Agamba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bino yabyogerako Allah mu surati al-Furqan, n'abyogerako mu surati al-A'raf, n'abyogerako mu surati Yunus, surati Qaf. Awo nanga Allah atulaga ensonga eyo. Amma mu Qaf yagamba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti walaqad khalaqna as-samawati wal arda wama baynahuma fi 6 ayyamin wama massana min lughub. Kyembadde njagala okikoma wali fi 6 ayyam, naye ekigambo kino ekyeyongerako wama massana min lughub, kino ekifo kituufu nakyo okubeera nga tukikoonako, era kinaasaba bulungi ku mulamwa gwe tukola tutya? Gwe tuliko. Owekitiibwa Allah awalan atugambye mazima yatonda ensi n'amagulu omusanvu, n'abitonda fi 6 ayyam, mu nnaku mmeka? Mu nnaku 6. N'agamba nti wama massana min lughub, Allah tiyafunamu kuwejja kwonna, kukoowa, tyakati kampumuleko, okwawukanako n'enzikiriza y'Abakristo. Egamba nti ku lw'omusanvu n'akola atya? N'awummula.
okuwummula kuva mu taab, kuva mu irhaq, kuva mu kubeera nti akooye. Then he rested. Nakola atya? Nawummula. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala teyabifuna mu buzibu bwonna. Innama amuruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba yagadde ekintu agamba nti ba, nekikola kitya? Nekiba. Era bawula bagamba lwaki owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tadarraja fi khalqi hadha al-kawn. Lwaki owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasengeka okutonda ebintu bino byonna bitonda mu nnaku bbiri, byonna bitonda mu bbiri endala, byonna bitonda bwati, tannatonda muntu namutonda oluvannyuma, tannatonda kyonna wa hakadha. Kubanga aqidatu ahli sunna wal jamaa, aqida yafega lam yazalillahu khaliqa. Owekitiibwa Allah takomanga kubeera mutonzi, sinti yatonda n'amala ne biggwa. Lam yazalillahu khaliqa, sifa y'obutonzi tekutuka kuki? Ku Allah subhanahu wa ta'ala, nti yatonda n'amala. Kitegereka? Allah akyali mutonzi, atonda kyayagadde, ateekawo kyayagadde, akyusa kyayagadde. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kati ba ulama yujibuna an hadha al-ishkal. Omuntu singa yeebuuza bw'abanga Allah agamba kun fayakun, kitegera kyali kibuma ly'ogamba edduniya n'eggulu n'omuntu na buli kimu kyonna ba nebikola bitya? Nebiba. Ekyo ate oba akifunamu shak yakfur kufran akbar, ekyo akinamu okubuusabuusa nti Allah kiyinza omumulemerera akafara obukafiri obunene. Idhan limadha tadarraj? Lwaki Allah kulaga nti nno ebintu byabikolera ku nidham, ebintu bya Allah bikolera ku nteekateeka eri mutqan, ng'asomesa abantu okutambuliza ebintu byabe ku nidham, okutambuliza ebintu byabe kuki? Ku nteekateeka. Kitegereka bulungi? Kino n'akikola bw'ati, n'ayitawo ekiseera n'akola kino n'akola kiri, awamu n'ekyo singa ayagala byonna ebiriwo omulundi gumu yaligambye nti kun fayakun. Kitegereka bulungi? Kati Imaamu Shinqiti rahimahullah atugambye nti ennaku zino emmeka? Ebbiri. Ez'okutonda ki? Eggulu. Ozigatta kuziri emmeka? Kuziri ennya, n'ojjuza ennaku mmeka? N'ojjuza ennaku mukaaga. Ne tulaba obujulizi nti Allah subhanahu wa ta'ala mu ssuura ez'enjawulo atulaga nti atonda eggulu n'ensi nga bitonze mu nnaku mmeka? Nga bitonze mu nnaku mukaaga. Kitegeeka bulungi? Aya esooka eri mu surati Qaaf. Tugifunyamu ne faida endala egamba wa ma massana min lughub, olunaku olw'omusanvu terwali lwakuwummula. Wabula Allah yatonda ebintu bino mu nnaku mmeka? Mu nnaku mukaaga. Kitegerekese bulungi nga bwe yatugamba mu Qur'an. Era mu ngeri y'emu ebintu byonna mu tawhidi wa asma wa sifat, ebintu byonna Allah subhanahu wa ta'ala bye yejjako, aqida yaffe egamba etya? Nuthbitu lahu kamalu dhidd, eziyitibwa as-sifat as-silbiya, ebitendo Allah subhanahu wa ta'ala bye yejjako. Kino si kiri, tutenda Allah n'obujjuvu bwa opposite y'ekyo Allah kyejjeeko. Kireka bulungi? Opposite enzijuvu ey'ekyo akoze atya? Kyejjeeko. Mathalan wano we tuli, wama massana min lughub, Allah yejjako obukoowu. Allah takola atya? Tumunywezaako kamalul qudura, obusobozi obujjuvu, kubanga obukoowu ibara an dha'fin wa ajiz. Okukoowa bujulizi bwa bunafu, nti kabiringa musajja muddusi addukanga kaweewo, bw'atuuka kaguwanga wejja kiraga dha'fu ye. Kireka bulungi? Kiraga bukendeevu bwe. Abadde munda watandise okufunayo ng'engeri y'essigiri mu kifuba, si bwe kiri? Naye musajja muddusi era yasinga mu nsi yonna era yakulembedde, naye agenza okutuuka kaguwa ng'ekifuba kitandise okola kitya? Kitegereka bulungi? Nga bamuwayo kabbalaafu oba kutuzzi oba ebifaanaganako bwe bityo. Kati wadde muyitirivu naye mukendeevu. Kati Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba nti wama massana min lughub, ekyo ekitendo kye takirina. Awamu n'ekyo atonze kikyatonze subhanallah. Atonze eggulu, atonze ensi, atonze kawaakibu eziri awo empitirivu
ezagejja nezikula neziwola zimaazi Jupiter Venus zibiki zonna ezira luddawa eziryawo mu bbanga emyezi enjuba emunyenye n'ebintu birala bingi abantu bibatannamanya ne byonna Allah n'abikola wama massana min lughub tumunyweza kamalu ad-didd Allah baga la ta'khudhuhu sinatun wala naum Allah tasmagira waddokola ki nga tumunyweza idhan huwa al-hayyu al-qayyum al-hayyu al-qayyum yali n'obulamu obujjuvu kubanga omuntu asimagiramu okusobola okuwummuza ku kiwanga omuntu asimagira olw'obukendeevu neyeebaka olw'okuwummuza ekiki ekiwanga naam newabaawo obujulizi obujjuvu nti Isa tayinza kubeera Katonda kubanga nabbi Isa yeebaka ku lyato kitegeka bulungi tayinza kubanga Katonda oba buki buba bukendeevu wahakadha kitegese bulungi aya endala eri mu Surat al-Furqan yagamba okiba Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa as-samawati wal arda ma baynahuma fi 6 ayamin الرحمن فاسأل به خبيرا ويكتب الله سبحانه وتعالى يتونde eggulu naki nensi fi 6 ayyam munnaku mukaaga الرحمن omusaze nnyo Allah fas'al bihi khabira nam yani owekiba Allah subhanahu wa ta'ala alina khibra obukenkufu mu buli nsonga yonna kadhalik muswat al-a'raf agad inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam iswati al-a'raf Araf Allah tusongera kadhalika munako zinemeka munako zino omukaaga kakati tuzeeyo fi yawmaini Ibn Ashur aina faida jatugamba mtafsiri 80 at-tahrir wat-tanwir iyi tafsiri ya Ibn Ashur rahimahullah rahmatan wasi'a tafsiri eno ina gazara fil ilm Sheikh Uthman as-Sabti hafidhahullah bwe yali ayogera ku bika bya tafsiri n'alaga obungi yani bwazi tafasiri zino n'emigaso egy'enjawulo gizirina bwe yali ayogera ku tafsiri ya Ibn Ashur at-tahrir wa tanwir yagamba bwe ntuuka ku tafsiri eyo nsika y'ekalamu yani bwe mbamba ndi mu kusoma busomi nsika yoki ekalamu limadha kubanga buli kyensoma faida wa fi'lan tafsiri ya Ibn Ashur buli kyosoma فائدة فوائد زر عميقة استنباطات امبتلف قوة من اللغة قوة مبالغة قوة من نحو يعني وربانغا كان مؤبى بالعلم الله سبحانه وتعالى يا مجزام علم انشي امبتلف awamune echo boboji soma wegendereza alina obukendeevu mu masail aga asma wa sifat urusi akola ta'wil ezitali ntufu esikondane akida ya ahli sunna wal jamaa kitegerekese kakati Ibn Ashur mutafsiri eno bwe yali ayogera ku fi yawmain munnaku bbiri ennaku bbiri zino tuziraba mu bifo bisatu mu kutonda jurumu ne madatu al-ard mu kutonda ensi olutondo olw'enduli olwasooka ennaku ebbiri eziddako okutonda ebyo ebiri ku nsi ennaku ebbiri eziddako okutonda amagulu omusanvu kitegerekese butuzigattamu zennaku mmeka zennaku mukaaga kakati fi yawmain esooka fi yawmain eziddako fi yawmain eziddako fi yawmain Ibn Ashur agamba kankusomera ebigambo bye live nga bwe yabigamba yagamba nti ai kyategeeza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala fi muddatu sawi yawmain mu kiseera ekyenkana ennaku mmeka ennaku bbiri n'agamba mimma arafahu nnas ennaku ebbiri ezo abantu ze bategeera mu bulamu bwabwe kitegeka bulungi n'agamba ti ba'da khalqil ard Allah nga amaze okubeera nga atonda ensi yani Allah amaze okutonda ensi n'agiteekako enjuba n'agiteekako omwezi ekiro ne kijja n'omusana ne gujja yani ne tulubala nti olwo olunaku lujjulidde musawa meka 24 n'endawula essaawa meka 24 zessaawa 48 ensi ng'ewedde okutondebwa n'endala 48 byonna ebigiriko biwedde okutondebwa n'endala 48 amagulu omusanvu gamaze okukola gatya okutondebwa mimma arafahu nnaasu ba'da khalqi al-ard
ennaku ezo abantu ze bamanyi ng'ensi emaze okutondebwa, amma mu kiseera ekyo tezaaliwo ennaku ezo. Ne Allah atulaga nti nazitondera mu kiseera kya nnaku ezo nga bwe muzimanyi mmwe abantu olwaleero. Kitegese bulungi, kubanga ennaku ezo tezaali zikola zitya, tezaaliwo mu kiseera ekyo. Kitegerekese bulungi, kitegese bulungi. Tayib, agamba lianna dhulma wannura alladhani yuqaddaru alyawm bidhuhurihima ala al-ard lam yadhhar illa ba'da khalqi al-ard. Kubanga ekiro n'emisana ebyo tupimirako ennaku ebbiri mu kiseera ekyo byali tebikola bitya, byali tebiriiwo. Allah yali tannabitonda. Kati wana atubuulira mu kutonde, atubuulira kutondebwa kwa bintu ebyo, atubuulira kutondebwa kwaki, kutondebwa kwa bintu ebyo. Kitegerekese bulungi. N'olwekyo ennaku ezo era gana amasala gamanyi n'okujja mu nnaku ezaki mujjana, nga boogera mu nnaku ezaki ez'omujjana, bawulama ne bagakoonako nti ebintu ebyo bigeero Allah biyagera nga biri muki, nga biri mujjana. Wa illa la yarawna fiha shamsa wala zamharira. Kitegese bulungi, la yarawna fiha shamsa wala zamharira. Aya bwetu begamba zamharira kyeki, zamharira kyeki abe bitibwa kiri mu hadith kitibwa atugaye bwe bunyogovu, kitufu bwe bunyogovu. Naye ani atu hadith fahuwa ashaddu ma tajiduna min al-har wa min az-zamharir. Naam, Allah ngayogera nti ebbugume ery'amaanyi. Naam, yagamba nti ishtakat an-naru ila rabbiha, omuliro jahannam gwalajanira ow'ekitiibwa Allah ne gumugamba ya rab, ow'ekitiibwa Allah akala ba'dhi ba'dha, olw'obusufu bw'obukambwe bw'omuliro neeridde obukaawu gwekosezza. N'agamba alayhi salatu wassalam fa adhina laha binafasaini, Allah n'agukkiriza gufune obusizo bwa mirundi ebiri. Nafasun fi shitaa'i, obusizo obw'omuwinta n'obusizo obwaki, wa nafasun fi as-sayf, n'obusizo obwaki obwasama. Nagati fahuwa ashaddu ma tajiduna min al-har, lyeri bbugumu ery'amaanyi lyemufuna mu kiseera kya sama. Wa ashaddu ma tajiduna min az-zamharir, era bwebwo bunyogovu obw'amaanyi bwe mufuna mu kiseera ekyaki, ekya winter. Kitegeese bulungi. Ebyo nno annabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha antaqa shay'an, nabbi bw'agamba ekintu kyonna kiwulira omuddo w'ekitiibwa. Annabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha antaqa shay'an, nabbi bw'agamba ekintu kyonna, sayansi ne bwajja nga afaanana atya, takulembezebwa ku kigambo kya nabbi. Eyo point emu. Ekyokubiri tukimanya abalungi, sayansi tekitegeeza nti sayansi waba alina ekintu kyalaze nti kino kiva ku kino, naam, mb'olwo ekintu ekyo kikontane Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyayogera. Tekitegeeza mb'olwo ekintu ekikontanye n'ekintu ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyakola atya, kyeyayogera. Olw'ensonga ebintu bino byonna birina asbaabu zaabyo. Ebintu bino byonna birina ki? Ebintu bino byonna birina asbaabu zaabyo. Kati ono munnasayansi ajja amaaso ge n'okumanya kwe ne kukoma ku sababu. Naam, kino kiva ku kino. Ne kati ekyo ekivaako kino kirina nakyo gye kiva. Munnasayansi gy'atasobola kutuuka. Kategerekese. Munnasayansi, kano kawulire muganda wange w'ekitiibwa, gwalowooza nti bannasayansi nga bagamba bwe bati, era nekiproving nga kiri bwe kiti, gwe n'olowooza Seke Kitiibwa agamba atya, omuzungu agamba atya, it can't be. It can't be. Tikisoboka. Sekada Musengera yamanyogira akazungu awo akatusinza awo. Kakati bunnange kituufu munnasayansi yanoonyerezera Allah n'amutwala n'abaako sababu egasa abantu mu mbeera ey'edduniya kwe yamukomya. Eyo sababu naye erina gy'eva Allah nga teyamutuusaayo. Kireka bulungi, ekyo nga kisigadde mu bwannabbi obulina okusigala nga buli waggulu ku maanyi ga sayansi. Naam. Abamu ku baganda baffe abasiraamu abatera okuwulira hadithi ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam alina ekintu kyayogedde, naye nga bo okukikakasa mbu balinda sayansi ekipuruvinge. Obukkiriza bwaffe tetubwesigamya ku sayansi.
ekyokubiri science kyonna kyebeezudde kuba kuzuula kuba kulaba bulabi Allah kye yatonda abamu balina akida enzikiriza nga bagulumiza bana science nga balabanga yani kye bazudde nga bo babalabira mu kifaananyi kiti oba bebe bakitonze. Omuntu yenna twagamba nti buli kintu kyonna eno kaida giteekeko ebirowoozo ekintu kyonna omuntu kyakoze wa inishtadda azamatuhu ne bwekigulumira kitya ne kyewuunyisa kitya kizeeyo eri oyo yakikoze kizeeyo eri oyo yakikoze eki akikoze okiwe levo yakyo kitegerekese kizeeyo eri oyo yakikoze kijja kufuna levo yakyo ne bwe kigulumira kitya kizeeyo eri oyo akikoze kijja kufuna butereevu levo yakyo. Tugambye ne bwe kigulumira kitya. Olwali abantu bali mu fitina ya AI ddoboozi no liyinza okusiŋŋaanawo abantu abagenda okujja mu maaso nga AI yongedde okubeera perfect okusinga bwe tugiraba olwaleero. Naam kimanyi ow'ekitiibwa AI ne bwe erituuka ku ddaala lifaanana litya gizeeyo eri oyo agikoze ejja kufuna levo yaayo mu bwongo obwo obwekikkiriza. Kitegeka bulungi ndowooza Seka Uthmani banga yonna mpa faida nti ekitegeerekese bw'okinnyonnyola ennyo kifuuka ekitategeerekeka. Naam era mu ngeri y'emu ekigambo Sheikh Ali kyagambye abalinda science proving ekintu eyo kufuru singa olinayo omuntu yenna gw'osuubira okwogera sense okusinga nabbi oba tewakkiriza nabbi ate obutakkiriza nabbi kufuru bwa bukaafi. Nabbi waffe tetumukkiriza secondary tetumukkiriza luvannyuma lwa kukkiriza muntu yenna tumukkiriza primarily gwe tutandikirako. Kaakati abasigadde byonna ebyabwe tubikkiriza secondary ng'ekyannabbi kikulembedde kiri wano ng'ekyannabbi kikoze kitya kikulembedde kitegeeza nti kyonna ekijjanga kyakubiri kirina kimu ku bibiri imma okukikasuka oba okukinoonyeza obufulumiro obutakontana na nabbi kyeyayogera. Kireka bulungi ekintu kyonna ekyogeddwa oluvannyuma lw'ekyo nabbi sallallahu alayhi wasallam kyagambye olina kinoonyeza ekimu ku bimeka kasa kibeera nga tosobola kikwanaganya na kyannabbi ne bisigala nga byombiriri weebiri kikasuke. Kitegereka bw'olaba nga olina engeri gy'okikwanaganya kikwanaganye nga kize nga tokikwanaganyizza na kikontanya na nabbi sallallahu alayhi wasallam kubanga ekigambo kya nabbi kiri muhkam era omuntu yenna ne Qur'an kadhalik wantu bulokwa twetwogera ku nabbi sallallahu alayhi wasallam yesuka tusimbye nyama nnyo fal Qur'an min babi awla Qur'an tekiri mu kubuusabuusa mu ngeri yemu nakyo bwe kitabo kiri. Tayib tugenda maaso ekigambo kyagambo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala waja'ala fiha rawasiya. Ibn Ashur agamba ti hadha takwinun thani waja'ala fiha rawasiya hadha takwinun thani okwo kutonda kwa mulundi gwakomeka kwa mulundi gwakubiri hasala baada khalqi al-ard okwo kutonda kwa mulundi gwakubiri okwabaawo oluvannyuma lw'okutonda ensi. Naam oluvannyuma lw'okutonda ensi olutonda luli olw'enduli kati kuno kutonda kwakomeka okwokubiri naga lidhalika ji'a bi fi'lin akhar ghayra fi'li khalaqa era olwekyo Allah olw'okusonga kwekyo nti kino yakikola omulundi wali yasooka n'atonda mu nnaku mmeka bbiri n'addamu n'atonda mu nnaku endala mmeka bbiri nezioka ziwera mmeka nezioka ziwera ennaku nnya naga hadha khalqu thani okutonda kwa mulundi gwakumeka naga Allah akisongako awalan olw'okulaga ennaku ebbiri ezisooka n'okulaga ennaku bbiri ez'omulundi ogwokubiri wa thani n'ekigambo ja'ala. Naam wali yakozesa khalaqa wannakozesa ja'ala okulaga nti khalaqa okuli okusooka wali kuli kweyawudde nakuno okwokumeka kukuno okwokubiri bw'ozigatta wamu nezooka ziwera mmeka neziryoka ziwera nnya. Awo nno wetugenda okubeera nga tutandikira wafaka Allahu al-jamii' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.